Rotarian support. So we want to prevent diseases. We don't want to treat diseases against polio. And when we immunize children against polio, we protect. Dancing for you. Clap for him. I have 3 people to award. The organ you happen in somebody's body. It is a disease of. Give me another. Apart cancer, nenda nja kumuwa. Ya kumuwa ya kalabo. Woo! He has given me the answer. Did you hear the disease? Yes, very good. Yes. Typhoid. Typhoid, but there is a disease you will not support. Yes. Yeah, good. They support malaria, they give you nets. Isn't it? Yeah. Agambe nedda sebo bavugira wa anti wewo ono wali ono ye naendo nakakwatira wasiboire Not like that. Do you want to lose your life? No. You must look left and right before you cross the road. Okay. Shamsa, it is getting late. How can we reach home? Maybe you should eat takimanyi nti bw'ogwa onofuna akabenje helmet yekutaasa genda tesijja nakulinnya he's talking on the phone while driving. He has not tightened the seatbelt. Let's go and talk to him. Excuse us, sir. In your seatbelt.
Mama nzija. Roads are shared by me and you. Be alert in all you do. Get home safe, that's your goal. Road safety saves every soul. Look left, look right before you cross. A second's pause can save our loss. Helmets on and seatbelt tight. Small choices make the journey right. Slow down. Where children have play. Pause and wait. Lives are not delayed. No speeding. Pass us through your gates. Patience now. And change your face. Neighbor Rotarians wanabona besonde mama commissioner tukwatagana missing the Church of Uganda Primary School tukwatagana naye ne mu environmental conservation tree planting abantu bano tubadde tukolera wamu okulaba nga tukuuma obuti bwe mwagamba muno mujja kati campaign ya road safety ate naffe mu kitundu kyaffe to be here and teach you how to be safe. Can you clap for her? Richard ssentebe wa bodaboda Songe sooka okwebaza aba Rotary okutuleetera omusomo guno n'okuyamba kw'abo abali mu bwetaavu kubanga omusomo gwa leero gututeeka ku levo eddako mu ntambula y'ebidduka ku nguudo kubanga oyiga bingi by'obadde tomanyi n'ekirala okwongera okwekakasa nti oli bukuba otambula n'abantu ab'enjawulo n'ebidduka eby'enjawulo olina okuba nga weegendereza mu ntambula gy'otambulamu. Rotary eno omusomo guno gwetuwadde bannaffe bangi abatali wano bwe tulina okwongera okusomesa bye tuyize nti omuntu alina okuyiga ne yeeyongera kumanya kubanga kimukakatako okutambulira ku kkubo okwo nga ebyetaaga abirina amateeka agamanyi n'atanga ate amanyi nti kukuba tatambula yekka kubanga mu mateeka omuntu wobeera ku kkubo ng'otambula olina okumanya nti gwe wekka omanyi abalala tebakola ki tebamanyi mu ekyo kireeta okuba nti omuntu weegendereza ku luguudo ng'otambula kiva kuba nti abantu abasinga abakikola ekyo babeera soba oluusi abeera ku luguudo ng'atamidde naye nze benkulembera kubanga amateeka weegali tetutambulira amateeka agaffe omuntu bw'abeera nga anywedde akenge n'ajja okukola etteeka terimukkiriza kukola era piki tugimuggyako tugiteeka we tulina ogiteeka n'adda awaka kubanga tekikkirizibwa kuvuga ng'otamidde. Ekirala okutikka akabindo bannange yadde embeera mbi ne tutambulira si kirungi kutikka kabindo tikka ebyo by'osobola oba tikka amateeka kye gatugamba nti obuga omuntu omu naye w'otikka abasukka mu omu oba omenya etteeka mu ekyo oba omenya etteeka. Kyakubiri abaana bano nga tutambula ku nguudo tulina okwegendereza kubanga amasomero agasinga galiko zebra crossing buli w'otuuka awantu nga waliwo abantu ab'enjawulo olina okukendeeza sipiidi si kirungi kuvuga sipiidi kubanga etteeka likugamba olina kuvuga sipiidi ya limiti 2 awali amasomero awali tawuni ekyo kimanyiddwa mu tteeka naye abakikola tusaba mwegendereze mweddeko kubanga eno Uganda tugyagala weetuli era tugyagala tukyaginoonyaamu bingi olowooza mu kumanya kwaffe kirungi nnyo ne tumanya era ne tweyongerako mu kumanya kubanga bingi ebikendeera ebizibu bye wandifunye nga tomanyi biba bivaawo bw'oba ng'omanyi ekintu okikola omanyi kitegeera mu ekyo nsaba mweddeko abavuzi ba bodaboda nsaba mweddeko tutambuze omulimu guno kubanga gwafuuka mulimu tulina tugunoonyaamu bingi okwongera ku nfuna naye gwe omusaabaze ojja tomanyi n'otuula ku piki
ogenda owulira ayogera ekivaawo weeka nga kigwa ku ttaka naye nga naawe gwalinye tomanyi bwalina ki mulimu n'omulala nga mulema totale si kibi omuntu okuba omulema naye osanga oli nga mulema naye oyinza obutamwegendereza ogenda okumutuulako okumugamba nkoma wano senga oviirako ku mukono ogutali gugwe ekyo kigwo kiba kizze kakati naffe obwetaavu obw'okusaba kwaffe tetulina ebiro tale kirabu ng'aba bodaboda era naffe awantu wamu twetaaga zebula nga weeri n'ekirala waliwo stage ezimu ezeetaaga akayumba naye kufa ababodaboda kitukaluubiriza kuba kirimu emisoso mingi ate genda mu kanso olaba oti ng'oluusi obwo tetukirina obusobozi obwo ati senga tufuna akayumba ngaako kati nga olaba misinde wali ku sayidi eri ne bwabawo akayumba mb'omwana ono olw'okuba waliwo ekizikirize wasobola okutuula asobola okusalawo n'asooka n'atuulamu kuba okutuula kiraga bugumiikiriza omuntu senga aba atudde kyanguwa nnyo n'okumulaba n'omugamba oyagala kusala n'ojja n'okola ki naye ayimirira buyimirizi ku kkubo ogenda olaba asaze busazi olw'okuba talina wakola ki talina watuula so naffe tulina obwetaavu era tusaba mutuyambe mu ngeri emu oba endala tutyaba Moses atidde n'okutya obuntu bubiri bwokka kuki ku wiikendi ng'otuddeko awaka ne famire oba oyagadde tula ne banno kale naye aka buli lunaku va ku makya n'oteekamu oluseke n'ojja n'akawoowo kali akalala ne kakuvaako n'oyambala akawoowo akaki akalala asemberayo agamba nti mukulu naye atamirira ku ppiki mwali mutamiriddeko ku ppiki kubanga akuvuga akoze eki nga temuddamu akuvuga akoze eki naawe okola ki nga mwenna zitwala avuga nego bavuga bonna bali ku digiri bwagira n'agikola ki n'agiyimusa kubanga oli agambye nti omutwe guba gukoze eki gukyuseemu aba takyategeera nga obwongo bubeera kaakati naawe tukola apiiro dear bodaboda riders Manya Salasata David, President Rotary Club of Sonde. Tukunganye nga tuwa abaana wamu ne babodaboda ab'omu kitundu n'abantu bonna community leaders nga tubannyonnyola ekizibu ekiri mu bubenje ku nguudo. Tuyigiriza abaana engeri y'okwekuumamu obubenje ne twogera ne babodaboda n'abatunze ku bigambo by'okugezaako okwewala okukola obubenje ku nguudo. Abaana bakoze emizannyo egikwatagana n'okwewala obubenje n'ababoda bawulidde ebizibu ebiri mu kukola obubenje era tusuubira nti kino kirina kinene kyekigenda okukola okukendeeza ku bubenje abantu bwe bafuna ku nguudo. Kikoleddwa Rotary Club of Sonde ng'ewagira omulanga gwa District Governor Gerard Obai, District Governor wa Rotary ng'ewagira omulanga gwe ogw'okukendeeza obubenje ku nguudo zaffe mu Uganda. Yes, twogedde ne babodaboda era n'abaana bennyini bababuulidde ebizibu bye basanga nga babatisse nga bangi ku booda. Nabo ne beeyama nti bajja kutikkanga abaana abatono nga babiri naye era n'abaana bamakinge sure nti bambala helmet okuwonya bw'abanga kibaddewo n'agwa wansi ng'asobola obutaba mukosefu nnyo. Abazadde amagezi gembawa bandibadde bagezaako okulaba booda omulungi mu kitundu kyabwe atali mutamiivu. Olina okufaayo nnyo okulaba nti booda atwala omwana wange afaanana atya. Abaana batugambye nti babooda abamu babeera batamiivu. Ate n'ekirala bw'oba osobola okupangisa okugenda mu mmotoka kubanga waliwo emmotoka ezitwala abaana ku ssomero, mmotoka ezo ziri more safe okusinga
omwana bw'atambulira ku booda. Tuleme okutwala boda nga transport of choice. Ereme okubeera nga yeesookerwako bw'oba osobola, naye bw'oba tosobola making sure nti n'owa booda omanya embeera ze. Ne bw'oba mutume ng'omulabyeko bw'afaanana. Booda balala beefaanana bokka, naye n'omuzadde naye n'atafaayo okulaba booda atwala omwana ku ssomero bw'afaanana. Katyabaga bangabe mu Katyabaga tuli mu Katyabaga lwaki oluguudo olwo kati luli bize naku zino luli bize tusalike highway Namugongo Seta Road oluguudo luli bize abaana baffe we bayitanga bayingira mu ssomero bava side ze Namyoyo eri side ze Joggo kuva side ze aba crossing olukulu bayitirawo then mu crossing ato basanga obuzibu. Mu maaso g'essomero awo ng'oyingira twandibadde tuwandiisa amabaluwa kubanga nga tuwandikira municipal council municipal engineer alabe abayunula batuteekeko zebra crossing yeetaagisa nnyo, naye bwe tunaabanga nammwe eddoboozi lyammwe mulyongeddeko ne tuligatta wamu n'eryammwe osanga kinaakolebwa kubanga bano abaana tubafunira zebra crossing wano we bakulosingira ekkubo ne speeding na emmotoka eziseeta naddala eseeta zivaayo speed wali ng'otuuka ku ssomero waliwo oti then speed baleeta speed y'amaanyi nnyo era omwami asaza abaana bano asanga obuzibu bw'aba raisinga red flag okuba bakulosobole okulosinga badda side zeeri asanga obuzibu kubanga emmotoka zidduka speed era abaana abamu wesanga nga obulamu bwabwe buli mu Katyabaga. Twakaluzinga life omulundi gumu. This was in 2019. Waliwo omwana waffe yali akulosinga ekkubo naye nga yakulosingidde eri owa mutaka Namuto wali nga wakulosingira eyo nga tatuuse eno kusomero asikali okusobola omusaza then gwe yali akulosinga bw'ati emmotoka n'emukuba then kumutwala omutuuse mulage ng'omukka guwuddemu. Naye okuva olwo tubadde tufuba nnyo okulaba nga tukola sensitization mu baana bano netubagamba bw'oba ova side zeeri oyitireeyo paka lw'otuuka mu maaso g'essomero wano ku gate then omusirikale asobole okukola ki okuyambako okusaba ekyo tubadde tufuba okulaba nga bano abaana tukikola tubakola mu sensitization okulaba nga bakikuuma era awamu n'abazadde babwe tubeera mu meeting era tubagamba nabo bongere okwogera n'abaana ku issues to do with road safety. Amannya agange Mutesa Misach, omukulu w'essomero Misinde Church of Uganda Primary School wano wetuli olwaleero. Ntwala omukisa guno okwebaza aba Rotary Club olw'essonde olw'okuvaayo n'enteekateeka eno ey'okubangula abayizi baffe olunaku olwaleero awamu ne ba boda ab'omu kitundu ababasaabaza oluusi nga babaleeta ku ssomero oluusi nga babazaayo n'ewaka ababatambuza then olw'obuweereza bwonna bwe bakola. Road safety awareness mu community awamu n'essomero lyaffe mwetwalidde ekyamazima kintu kya nkizo nnyo era tumanyi kijja tuyambira ddala okulaba nga abaana baffe bababangula mu mbeera eyo y'okuba nga batambula ku luguudo bulungi baleme kufuna buzibu bwonna ng'obubenje ku kkubo. Era ntwala omukisa guno okutegeeza bekikwatako bonna kubanga wano oluguudo lwaffe lwafuuka bize olwa Seeta Namugongo Road luli bize ennaku zino, naye obuzibu abaana engeri gye basalamu ekkubo tubulamu zebra crossing abaana nga bayingira ku ssomero era n'okufuluma ku ssomero nga baddayo ewaka. Zebra crossing tugyetaaga era bekikwatako era Rotary Club y'essonde munaaba mutukwasirizaako ku nsonga eno ya zebra crossing tujja kubanga kitukuyamba bulungi okukuuma abaana baffe nga bali mu mbeera nnungi nga bakozesa oluguudo luno. Era nekubirako n'omulanga eri Mukono Municipal Council nga twagala batuyambeko bogerezeganye n'abayunula bafube okulaba nga batufunirayo okuba humps ekyemmanga ku kkubo kuli ng'ova e Namugongo then hamp endala
ng'ova esseeta ng'otuuka ku ssomero wooti kubanga emmotoka zidduka supiidi nj'amaanyi nnyo so bwe tufuna amps ezo eziba nga wano bwe baba batuuse kumpi n'essomero nga test supiidi ekola ki ekendeeramuuko kijja kuba kitukola bulungi okulaba nga abaana baffe basala ekkubo bulungi nga tebafuna buzibu bonna. So ffe tubadde tunafuna twafunako akabenje kamu mu mwaka gwa 2019 twafunako omwana omu omuyizi waffe yafa emmotoka yamukoona ne bamutwala mu ddwaliro ddakiika waayitawo akabenga katono nnyo n'afa naye ekyensobi omwana oyo yali asala oluguudo naye nga tetanatuuka ku ssomero yalusala nga anaatera okutuuka ku ssomero gye yasalira ng'ali yekka naye ffe wano abaana baffe baba bazze bonna tubagamba abayita ku sayidi lyeri bwaba bakulosingire wano kumpi n'essomero kubanga waliwo omusirikale abasaza ku makya n'olweggulo bayambako nga badde ewaka era abaana baffe tubagamba sala ekkubo ng'osemberedde essomero geeti y'essomero basobole okuyambako mu kusala ekkubo naye omwana oyo yafuna obuzibu mu mwaka gwa 2019 yasala ekkubo nga tanatuuka ku ssomero nga anaatera okutuuka ku ssomero naye nga wali walako ne ku ssomero we yasalira dde n'emmotoka we yamukubira. Engagement aba Rotary Club y'essonda gye baleese y'okusomesa ababodaboda awamu n'abavuzi ba taxi ku nguudo ekyamazima era be batutambuza ffe nga abaana baffe ab'essomero ffe nga abasomesa abazadde community yonna erina okutwaliza awamu kijja kuyambako nnyo okulaba nga abakozesa oluguudo ffenna abakozesa oluguudo tulukozesa bulungi nga tuwa buli muntu ekitiibwa ate okulaba nga buli muntu yenna abeera mu mbeera nnungi nga tafuna buzibu. Ababaka bwempa aba taxi awamu n'ababodaboda mu nkozesa y'enguudo bafube okulaba nga at least bwaba bavuga kumpi n'amasomero awali amasomero bateekinga ekkeeya okulaba nga tebaleeta bubenje ku baana baffe abayizi ab'essomero era ne komite yonna erina okutwaliza wamu nga bavuga bulungi ate ne olw'okuba twogera ku road safety then bafube okulaba nga babeera ne elements nga bazirina then n'abaana baffe bavuge bulungi nga tebasobola kusanga buzibu bonna ku nguudo. Erinnya Muteesa Slam Research omukulu w'essomero lya Misinde Church of Uganda Primary School. Sinje Emmanuel and I am in primary 5 on Misinde Church of Uganda Primary School. I thank our fathers, uncles, the boda-mans and who travels us on foot and legs. We thank them for their traveling for us. They travel us to school, to some more places. They use their energy, their power to sacrifice what they have to do at home. We appreciate you, fathers, bodas and uncles. Sometimes you leave the mothers at home, then you say, let me go and help the children, and it is God who provides you that power. So that keep on praying. That boda which you ride, which you drive, it is God's power, God's image. It is when tomorrow it is you who's driving a car. Amen. Thank you all. These are my words. May God bless you. My name is Orishaba Emmanuel P5. I want to thank boda riders for riding us carefully. These are my opportunity. First of all, I want to thank the boda men for riding us carefully to school and in other places. Sometimes you can be there at home with no money to feed the family, but you sacrifice and come and take us to school and in other places. We thank you. May God bless you. Sometimes there is bad luck on the road, but God keeps you safe on the road. And we pray you ride more carefully so that boda men
can attract passengers. Oh. Those are my words. Njala okwebaza abavuzi ba piki okututambuza ne batuleeta ku ssomero. Oluusi twali tulina transport kubanga bazadde baffe twatuwadde transport ne batuwa ne batuyamba kale okutuleeta ku ssomero. Ekirala neebaza ababooda kuba naffe oluusi basobola okuva eri ne bagwa ku accident naye ne bajja ne batuyamba kubanga si kyangu okuvuga piki. Osobola ogivuga nobanga wakatuuka wali mu ssenta ne bakutomera. Nze mbeebaza ku lwekyo. Mukama Baza ababooda okuba nga bavuga bulungi batakukuba nfuufu kubanga ennaku zino akasana kabadde kaya ne bavuga bulungi batakukuba nfuufu ebiseera ebisinga abawo baboodaboda boosanga nakuyisaako piki tuweze badde ogenda ku ssomero uniform gyawezezza jjo ng'eddugala neddugalira waawo naye mbeebaza okuvuga obulungi n'obwegendereza okusabyako n'abasaze batikka nga bagenda ova ku piki bavaako baddugala naye abasiirazi bendaba babavaako babatukula mbeebaza ku lwekyo ebigambo byabwe. Amanya nze Nsamba Waswa neebaza ababooda okutuvuga naye kyembasaba kiri kimu namba plate zibeere ku piki mubeere n'endagala. Musobola ogwa ku accident ate ne mukosesaamu naffe abagenda ku ssomero mu kifo ky'okutuyamba. So muvuge bulungi booda temuziwanika. Bino ebya Arsenal temuziwanika mu bbanga. Yes. Yeah. Good. They support malaria, they give you nets, isn't it? Amanya gange yenze Kawuma Shamsa. Njagala kwogera ku bitusomooza nga tugenda ku ssomero. Tusanga ababoodaboda nga boogera ku masimu, abamu batuvuma omwogerako. Batuvuma. Mbukawala gw'oli musiru lwaki naye ye aba atambulira ku kkubo ly'atalina atambulirako. Byebyo. Ssente ate muba mwenyigiriza. Wafuna ki accident abakoona mufuna obuvune ate ye n'addukawo n'atabataasa. Kikyandibadde kirungi n'abataasa ne yeeroopa. At least abapoliisi bandimusonyiyeeko. Kyenigamba ababoodaboda balekerawo ottiika abaana 6-7 ku boodaboda emu. Batiikeko at least nga 4-3. Omu mu maaso, 2-3 emabega. Ekyo kyokka